bakazanyi banamyamizannyo abayimbi ba poet bonna bagwa mu kwerya entertainment bakola kibasulira obuvunanyizibwa bwabwe eri abaana in what terms money ne time bino tugenda kubanga tubyogerako n'okubanga abayimbi musiiwuuka empisa wenjogerera bino nga Gravity omutujju agenze nayambalira mu namawulire n'alyoka amukubakuba abula okumujja mu bulamu obw'ensi eno naye nga ekyo tunatuukayo nyongera okujjukiza nti kweyagala okuba nga otraveling ogenda kwekwata ba Harrods Travel Consultancy abo bokka Kampala n'emirirwano bebegulidde erinnya mu kubanga baprocessinga passports bakuyambako processinga passport visa air tickets n'okubanga bakupiikinga n'okudropinga ku airport nawe yagala okubukinga hotel ng'otuuse mu nsi gy'oyagala abantu abo ogenda kubanga tokola ki obeekwata aba Harrods Travel Consultancy essimu nali nkwata mpola nnyo mu kubala naye ng'ennamba ngenda kuba nga ngibadeetera mu maaso awo namba King Montage Studios abasangibwa enankola bye bakuba ebifaananyi ate nga Valentine ya wiiki ejja yitayo n'omwagalwawo oba oli singo yitayo babeere ng'ate bakola ki bakukuba ebifaananyi mune aba Harrods enamba yiyo ku screen ogenda kubanga ogiraba bakoneko ba whatsapping obabulire kyoyagala obabulire ne budget yo live within your means tebetaka kubanga to expanding a budget yo nga tesente teziriiwo they can budget for you mu sente zokola ki zolina. In the meantime, allow me introduce to you the people today that are going to be discussing that are going to be analyzing what is happening in the entertainment industry. Kansokere ku mukono guno mwami Chesu ogamba otye onyuma Valentine oyina ekirevu sinagenda kuntwala nkutwale n'omukulu eyakabakulu essimu naye nga nja babuuzaako mwenna abali ku Bwiino naku lwakuna nakusa omwezi zino ziri 8 Valentines lunaku olusinga okwogerebwako mu mwezi gwa February but unfortunately for some of us tetuyina gye tulaga era ku lunaku olwo tujja kubanga tusigala tukola bye tubadde tukola ennaku zonna nze Davis Kyeswa eno epiche Maxis King Montage doza omulabi agamba oyo serulungi waffe somumanyi ayogerako ddibuuza kubatulaba nga bulijjo maye engombe eyo nagitandise naye like ejja kundeetera ebizibu mu maaso awo naye sijjudde nagala okubuuza ku balabi baffe bonna aba BTM TV okusinziira mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga amanya yenze King Smith one to the world onaku leero tuze tukube toki mu nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga nga bulijjo embeera yakyuseemukko mu ggwanga lya Uganda yantwala nkutwale bannamawulire batwala ba artist batwala bannamawulire ba comedian nabo kati batwala bannamawulire ne bannamawulire batwala ba comedian abayimbi babba bakazi baki bannamawulire ne bannamawulire babba kati ku nsonga eyo yennyini bolooza lwaki abayimbi basiiwuuka empisa okutuuka okugjayo enjala kubanga tebasoma bwebwo obuzibu bwokabokanzi ekigambo tebasoma nja kiremerako not until 50% of the artistry oba the creatives betulina mu ggwanga lya Uganda bazeeyo ne basoma kubanga obusobozi bakola ki babulina balina ssente ko sente ono ennyo eyinza okuba tetwala na mitwalo giwera 10 tekakadde kamu abayimbi akadde kamu asooka kolera mu wiiki emu oba mu lunaku lumu oba mu kiro kimu oba mu ssaawa embale so just kibeera commitment na bwagazi bwa muntu kijja kuba kizibu nnyo osanga munnamawulire njogera ku journalist yagasoma yagakukukamu because guno mulembe abasinga bagasomye si ebyebyo bakwata ne bagenda maybe ku Bat Valley Theatre maybe ku National Theatre ne bajjayo bannakatema ne babaleeta mu ki mu mawulire mulimu gwaffe ojjukira ebiseera ebyo Peter Sematimba yarecruitingira abantu abasinga wali ku Chabasa ne ku Super FM agenda n'alaba nti kundi ono kazanyikirizi mulungi ne ku radio ajja ne even after abo nabo when we were evolving and nabo banako okuddayo ne bakola ki ne babisoma ekige ne bafuuka professional so omuntu asomyeko abugumizibwako ku miterere gy'enjawulo ennwana ye bayanjawulo tasobola kufunya bikonde ntegera bunyo olaba n'omulwanyi the professional boxer bamukkiriza kufunya bikonde watali muki mu ring so abayimbi obuzibu balina buli bumu bokka butasoma bwe batawanyi ekyokubiri charity begins at home abayimbi n'abasinga ba adoptings embeera ya street bayitwanisa street behavior sijagamba nti tebakuzibwa kuba abasinga ojjamulanga apraising twade kwivula enjalo mulaba omuyimbi apraising nnyo maama we
kutegera bunnyo kitegeeza muno maama we eyamukuza tukiza fe abakola ne bamaama baffe muno bamaama baffe balina empisa ze batuinstirinzeemu naye bagenda ne bava mu bamaama baabwe ne bagenda ku street ne baadopting embeera yaki ya street oli okuva eggaali okuva zigangiza ez'enjawulo ebiyisayisa ne babyadoptingira okwo kuva eri mu bantu abatakola ki abatakuzibwa ne balowooza nti empisa ezo ensiiwuufu oba embi bagenda kujja bazi exercisingire ku bantu abakuzibwa nga bugumizibwako if it's a verbal war nja kuwa egundi nga tulina entalo nyingi ezibaddewo mu nsi twalinako World War I twalinako Cold War tulinako nyingi ensi zirwanya entalo nga tezikyagenda ku front line ategeka kyengeza kugamba nga bazirwanira mu boardrooms bazirwanira mu ennyumba z'abakulembeze baziyita batya state house pentagons okitegedde bunnyo ebifo ebyenjawulo conference halls so omuyimbi waba avayo nagala n'afisitinga ne munnamawulire kitegeeza munabayoleseza level obusiru obw'ekitalo ennyo case in point gravity esigwe kusoose okulumba munnamawulire eyasooka kale okukikola fisika yali edikenzo kukasuku era edikenzo kyekimu ndowooza kubikola byasinga okwejjusa mu bulamu bwe bwonna oba mu kariya yeyo yonna era naye akinenya ku butakola ki kubatasoma wakati kenza zero n'abugumizibwako era omulaba ennwana ye n'ennyumba ye n'enziramu y'ebiki y'ebigambo kati gravity bwaba akyalina obudde mu bwongo bwe obutinye ennyo n'avayo n'alumba munnamawulire ku station wakulera n'amuteega n'amulinda ng'afuna amaze okukola omulimu gwe n'amukuba ebikonde oba n'akozesa ganga ye n'emukuba ebikonde awo wenyini zimba wakati ganzireke wakyeswa osuubira ffe bannamawulire tetususe naffe bwe twandikomye ebigambo byetwogera bisalanga ejjirita naye nga n'abayimbi bantu batuuka muli ne bakoowolooza si ffe ababasindikiriza okukola ebyo nti mu Uganda obudde bulinamu obuzibu kati buli omu munnamawulire naye si mu Uganda mwokka nina gye nabadde eyo nina classes zeatending ezo amawulire neeyongerako bambuuza ekibuuzo kikolooza kizibu kye kyasinza okwaffectinga amawulire budde nezamu nti digitalization kyekizibu ekyasinza okwaffectinga amawulire budde nti budde buno tulina ba citizen journalists bangi kyokka ate naffe ne mu profession ey'amawulire mulimu mu Uganda wano si nti buli omu munnamawulire naddala mu bannamawulire abasaka agabi ebisanyusa sima abayimbi baki ki eyali annyumiza luli alina gye press conference emu gye yaliko n'asanga omuvubuka nga yatunze saaluuni ye yamumambako n'agula kamera yabukadde butaano nga bamugabye mu mawulire waliwo sente ku press conference naye kisoboka okuba nga okuba yagigula paka nakati tannaweza mitwalo 2 zajja mu bayimbi abo kyegamba ki nti ombuuziza nti bannamawulire tetusooka wetwandikomye tusaagala twogere ku ba social media tudde ku ffe aba on air. I'm telling you this. Many, a big percentage of on-air journalists, of on-air presenters, ababuuzi b'ebibuuza besijja kuyita bannamawulire. Ba masquerade. They are masqueraders and they are not journalists. Olwo tukinenyeza nabadde ku press conference ya Rema. Really, a press conference bagiorganizinze ku bintu bikwatagana ku Chivulu Melodies of Love. Oli n'avayo natandika okubuuza ebintu by'ekisiru nga Edikenzo Ebina walijjawa simanya Ebina walijjawa simanya omusajja simanya omukunamira otya kati I'm trying to paint to you a picture of the people you're asking me about. They do not involve any ethics in there. They are not professional at all. I'm not justifying nti abayimbi be bakola oba gravity nga wekigambibwa nti yakubye munnamawulire. I'm not justifying that nti kituufu. But tekyabadde kikolwa kituufu naye nga yasindiikirizibwa. But sometimes abayimbi bano basindiikirizibwa. It's my opinion. Nti sometimes abantu ababeera ababuuzi b'ebibuuzo abo babuuza ebibuuzo nga tebikwataganirako ddala so ffenna tuli bantu byetwogera ku mpewo nga mutuufu ate ffenna tuli abantu balina embeera zaabwe ez'enjawulo kati roda oliawo simanyi oli avudde eri
yakulabye ku TV onyirira najjambo agambeko ng'omuwoluyi kyokka ate waliwo abeera ku TV ne bamulaba nga yanyiridde omusajja najja n'amugamba ku nga ye byayagala okitegeera so gravity sigamba nti okukuba ogamba munnamawulire naye yadde ayagala mumukuba anti aba bannamawulire bakozesa mimo okukuba ayinza oba yamukubisizza bigambo ate nga ebigambo birumusinga munnaye akukubye but sigamba nti kino kituufu just bannamawulire oba abakola omulimu mu bannamawulire abatali bannamawulire kubanga amanyi bangi over 70% of abeeyita ba entertainment journalists si bannamawulire basaana batereezeemu awo wenyini ekyo tukinenyezaani okubanga ba masquerade abangi okusiwuka empisa nga tunagenda mu ebyo the technical whatevers of this job we are doing okusiwuka empisa tulina gwe tutunyenyeza okujjako yabakoze eki tusooke twebuuze sigenda kugamba muno gravity sijja kunenya mama gravity sijja kunenya taata we sijja kunonya manager we because ye yennyini yakikoze eki yakikoze era tugenda mu court for example nja kuwa ekyamawulana bandi badde banenya mawulana and rain ne banenyezaani mawulana bandige mawulana ne manager we ne mawulana ye so responsibility okulabirira abaana be so ogenda mu maaso g'omulamuzi nga tusimbye tugenda gamba gravity n'abakoze eki ne beyabadde nabo tuyagamba gravity tukuvunaana emisango emeka esatu bani abalala badde involved gundi ne gundi naye ne bamuvunaana ogugwe waliwo omuntu gwojja osanga bamuvunaane criminal libel obusango omulala bamuvunaane maybe assault okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka okuziyiza okunoonyereza buli omu bagenda muvunaana kiki so okusiiwuuka empisa nze ngaasoma amateeka bagenda kukunenyeza gwe omuntu yakoze eki yasiiwuusa empisa n'oyo gwatuusizaako buki obuzibu gravity omuntu jumya I think there are so many other ways of handling the situation first of all ennaku zino ffenaffe abakola ku mawulire tulina amateeka gakola ki agatutwala lwaki onconfronting okunku okitegedde bunyo bwe mba nina omusango laba gwenkoze wanjogedde ekigambo ontegedde bunyo file genda mu UCC genda mu courts of law ofayiringa omusango amateeka gajja kunkwata gakola ki gansibe ontegedde bunyo gunaaba kukoza kigunsinze gunate gunsinze nawe ojja kubungi anti ebintu bya street nga bagambye nti bakulira ku street baina streets butasoma street life butasoma ebintu bya street tebigwera mu kooti ebintu bya street mukola ki kubanga munamule teyagenze ku street kuba naffe abayimbi balina batwogerako tubiwulira ontegera bunyo naffe tugende ku street nze nja kwawukanako naye kubanga nti tulina abantu bangi betulabye abaasoma naye nga ate bebakola okunyigiriza abantu oba okumalako abantu eddembe n'okubayisa obubi ennyo bisinga ku nga tebireflecting nti baasoma yes nga tebireflecting nti baasoma obamanyi bangi nnyo be baholdings accountable nti gundi yakwata mu zino ssente ne zino ssente n'alemesa abantu abasukka mu bukadde okubaako kye bakola just recently last year ojjukira incident etwalina sente ezagabanyizibwa abantu abamu naye nga baasoma but abantu bebanyikiriza bebanyigiriza bagende mu kooti bangi nnyo bwe bagende mu kooti tuveeyo njagala tutekewo tuzimbe wakati kakati Smith ogenze nayogera ku mawulana ne rain sandi yagadde kuleeta mawulana nga example in this context naye njagala kumanya lwaki tukitwaye nti the people who belong in the entertainment industry basuliridde nnyo obuvunanyizibwa bwabwe eri abo be bateekeddwa okulabirira the likes of their parents, the likes of their siblings or their kids when it comes to time ne basic needs. Tulabyeko Mawulana and Rain, Bruno K, emisango gibadde bangi babadde bavayo bakola ki? Tulabyeko Mawulana. Ne Bruno K. Nantogayi Mawulana and Rain. Oh yeah, tulabyeko Mawulana and then anti gatambula abiri we are used to saying Mawulana and Rain. Tulabyeko Mawulana, tulabyeko Bruno K. Saga zibadde nnyingi ezikola ki? Zivayo waliwo nezo ezitannakola ki? Ezitannavayo mulowooza buzibu ki obuleetedde abantu abo naddala abasajja okubanga basuulawo famire zaabwe bazisuulirira. Omulyamamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna ennyaanya ebeeremu evunda
evunza zonna bwezibeera nevunza zonna ontegera winye so saagala gamba buno abantu oba abacelebrity oba abantu kale abali mu limelight balabirira abantu baabwe bangi nnyo abalabirira ki abantu baabwe naye n'abatalabirira gye bali nga tetunnamanya even ne batwala ne initiative ey'okulabirira abo abatali baabwe wabula on the other hand era waliwo abo abalabirira abatali baabwe ne batalabirira baki baabwe for so many different reasons ojja sanga oli agamba embuno simanya your friends can become family more than your family because of family ebintu byakola ki byamuyisaamu maybe they are supporting during the journey but tugende ku kesi ya Maulana about ey'abazadde saagala twogere tukibesingire ku Maulana as an individual njagala tukibesinge nga the entire entertainment kuba kati Maulana kyavuddeyo kikola ekityo because tetulina statistics ntuufu kubanga waliyo abantu bangi nga benkugamba enze kati amba njakoma nti waliyo abantu bangi tuliyo abantu bangi abalabirira famire zaffe oba kiro bamisana abategana okulabirira famire zaffe ne tu extendinga even that hand eri abo abatali ki famire yaffe wabula lwakuba muno mwege muno omulyamamba abeera twogere kubasuuliridde obuvunaanyizibwa betumanyi ne betutamanyi betutalinategeera kubasuulidde obuvunaanyizibwa nze nja kwogera kubatasuuliridde obuvunaanyizibwa reason being toliimu mwabo no reason being muno abasuuliridde betulanga abasuulidde obuvunaanyizibwa abasinga tetugenze nga wano kubitemu kyetukola we haven't looked beyond the story tetumanyi why but us all of us on this panel know that Maulana at one point yali alabirira ki omukyalo oyo n'abaana abaana mwenamu abaana basatu asooka wa myaka 7 lwaki myaka egyo 7 tabangayo kuwaaba kitegeeza omwana w'emyaka 7 yali akola ki amulabirira ng'era tekina initiative y'okuwaayo buki obuyambi addako wa myaka either 5 oba 6 because kyadde confusing awo ng'omulamuzi ng'akyogerako kitegeeza myaka egyo 6 lwaki omukyalo teyavaayo nona asembayo wa myaka I think either gumu oba 2 lwaki avuddeyo kati kitegeeza nti nno waliwo other forces ezireesedde ensonga zino forces nga zino wammanga omukyalo asookuba nga ategedde nti Maulana alinayo omukyalo omulala n'afuna takimanyi ngamba bugambi kwa kati nzinya kulaga muno Maulana abadde atekinga ki ayina bweyogeddeko gwe bayita swabula bwe yamanyako emabega kaawo omukyala asookuba nga ebbuba lyeyamukozesezza kino amanya kyala bagala nnyo okulaga kate bali emotion omukyala yinza okuba nga sente zibadde zijja gibadde emitwalo kangamba 5 naye kali nga yadde gifuuse emitwalo 3 kubanga waliyo omulala gwe bawaabi kubanga omulimu gwa Maulana gwali tegukyayingiza nga gwali guyingiza eggulo naggambe mutune ku comedy industry mu Uganda shows meka zabeera nazo mu wiiki ezisasula okitegere kyengeza kugamba kati Maulana akagambye abanga musajja musiraamu ayinza okuba alina famire nga mmeka bw'akola emitwalo 5 mu shemu gye tumanye eya Wednesday endala tetugenda zoogerako ozigabanya sente ezo mu famire ezo lumu agenda afuna mmeka anti buli omu alinda Wednesday wabula waliyo ki kye tuyita favoritism nti nayinza okuba nga ono mukyala we engejamwinamu abaana abangi wadde asinga okukola ki okuwa naye era nekyekwatamu ng'ebintu bikyuse feeling neziddako ew'omulala nga kati badde akyusizaamuko ku ngabanyaki ya ssente so ezo zonna factors zibeera wabula nkyesaagala abantu balowooze ti Maulana abadde alabirira ki famire ye kubanga omukyala atukira okukuzalira abaana 3 kitegeeza akulinamu obwesigwe abadde akwagala ate obadde ogenda mu maaso okuteekinga obuvunaanyizibwa bwo ng'omusajja so bantu banyo mu industry nongera kiddamu abalabirira famire zaabwe whether bakoze oba tebakoze ne bazirabira ne bateekinga ne that extra mile ogenda ne balabira n'abo betugamba muno tebinkwatako bano bampayo kiwaya mpayo kyebi naye just muno game na abakazi bali too emotional so nze I'm trying to dig the story behind omukyalo ntegere lwaki yavuddeyo ssaawa zonna agenda mu ki mu kooti ate alina nekyatalowoozezza oyinza osanga Maulana annually abadde spendinga millioni esukka mu 10 kwabo abaana but ate olukooti egambye zanibaddeko mu kooti ko ebyo ebintu byebimu nga nakyaliwa nga ngenzemu ebyo naye agenda okundaga receipts nga sente zibamusabye emitwalo 3 buli mwezi nga badde ali mitwalo 8 buli mwezi zawaayo anti omukyala aba yagala ogula akagoye akonyagendaga omwana yakoze eki yalwadde omwana yetaga ice cream olwo omwana wena kuzima ngambye aliye ku bibumba kumbe yagenda okukola ki okubira naye katono kakugamba amazima Maulana nakwata millioni 10 naziwayo bepaba ez'omwaka tolina ki omunyumiza nti ate omwana bamudusiza mugamba ki kubanga gye mitwalo 88 gwe gye wayagadde omwezi era nja kugamba alanza obuvunaanyizibwa ngenda bukola ki
nabuwaayo olwa kyengeza kugati muno abantu abamu balina okujja ebintu balina okujja emotions mu bintu ebiki ebimusomya. I stand for those, and there's so many people in this industry that take the hustle, the hurdles of each and every day okulaba muno balabirira family zaabwe. Kanzirake wakyeso ng'okirowoozaako ki ekyo nkyayagala okwebalama tubadde twogera ku nsonga z'aba kamayite ba celebrities and public figures, not Maulana specifically, but currently betutegeddeko tumanyiko Maulana ne Bruno K, naye nga kyemmanyi bangi gye bali batanakola ki nti abakazi tebanavayo kubako kyebakola ki kyeboogera. Olowooza lwaki abantu nga Bruno K batuuka ku stage eryokubanga basuulawo ate kati nga Bruno K yazaala ne mukyala we oli omulala yamukubamu akayimba omwana wa Bruno K, omukyala yali lubuto naga omwana wa Bruno K nenyindo ya Bruno omwana bamuzadde okufaanagana si Luganda. Okusookera ddala MCG yali kansange eyo ali ku university mbagiyita IUE waliwo awards eziriyo naye antegeezezza simaba tugenda mufuna live naye antegeezezza nti indiscipline gye tubadde twogerako kampu eya omuyimbi ono eyakajja mu music Fik Gaza ne alienskin era naye yakajja mu music zeesanze wakati w'abantu mu VIP batudde bazze banyumye ebyabwe ne batandika okwekuba ebikonde. Nange bagampe ngafunye wano ne batandika okwekuba pepper spray ebikonde obwambe tebufuddeyo abantu bazze banyumye bazze kulaba birala nnyo bano balaga birala nnyo nabeko Douglas Wanganga agamba ebintu nga bino bikyakumidde industry mebega nsonga ate nze ndowooza ate olumu bijjiwa hype oba but okuddayo ku point gyombuuzizza abayimbi n'abo abannakatemba bandi nabo bantu si be basoose okusuulawo bantu just ba representing abantu bangi nnyo naye nga abantu bangi nnyo gye bali eyo kati twogera nti ekitwogeza ku bano kubanga abali mu limelight ffe betumanyi ensi bekola ki bemanyi togenda kuŋŋamba tata seeki ali ekasokoso omuntu gwatamanyi kati twogera ku Bruno K gwenjogerako omuntu nakola ki ng'amumanyi nti yuyu anti kyeggamba nti bano betuyita celebrities who are celebrities people who are celebrated that means they represent the other people abantu bannyo gye bayite balabirira baana but story ya Maulana wenagezzaako goyinga in depth nategeezeddwako nti ensonga lwaki si nti abadde talabirira baana yagaana oweerera abaana abadde abalabirira naye nga taweerera. It is alleged that omukazi maama w'abaana yakwata abaana ba Maulana nkimanyi musajja alina eddiini lingi olumu yasaaza kusima ku kyalo kye mbu yakwata abaana be n'abatwala mu ssomero ly'Abakatuliki. Amasomero g'Abakatuliki mmere ki esinga oliibwayo? Nasomera mu ly'Abadiventi sijja kuliwo. Kati mmere ki gye mwali mutalya w'Abadiventi nvaaki ze mwali mutalya? Mutalamuza ddembe. Kati omukazi yakwata abaana ba Maulana n'abatwala mu ssomero ly'Abakatuliki allegedly. Ng'ate okimanyi nti ssomero ly'Abakatuliki ekintu ekyo kye bawulirako ne bagamba nti astagafuula kye basinga okuliira. So Maulana bino byenjogera byampeereddwa source yange sijja kudisclosinga. So Maulana n'agamba nti ekyo kikafuuwe tekijja soboka. Sijja baweerererayo eyo. Maulana ne mukyala we bagendako mu kkooti nga Maulana ayagala abaana abo. Omulamuzi n'amugaana n'agamba abaana tebannatuuka myaka ki gye emyaka balina okuba nga bakyalina maama waabwe. So Maulana yensonga gye yafronting okuba nga taweerera baana era ng'ayagala omukazi amuwa abaana abatwale mu ssomero ery'eddiini asome eddiini. Context eno mugitambuliza ku Maulana kale tukijje kale ku ba celebrities kankiretewe lwaki abasajja oba sijja gamba bakyala kuba oli musajja lwaki abasajja musulawo obuvunaanyizibwa nti Maulana yeebuza amagezi yakwana omukazi atali wa ddiini ye ate n'azaala abaana ate for starters wasobolera okumuzaalamu abo abaana ababiri oba basatu ngoloza yali takalya wali omusiraamu dde nedda. So ebyo bizibu bye tusanga mu bayimbi bano baba entertainer bakazanyiikirizi nti ojjukira n'omuyimbi omu lwakuba ebyo byabulira awo omuyimbi omu abeera nnyo mu sikando z'abakazi nti yakyayo ono n'ayagala ono ow'ebizigo wololololo
Mbicho. Wali yalina uzibona Lusania. Just a day. Simani. Anti yayagala ku prima wa naye waliwo ne story simanyi oba ogijjukira yaliwo kaawe mabega ng'omukazi agamba nti alina omwana we. Ebintu tebisobola kwewalibwa mu bayimbi lwaki naddala abasajja lwaki batambula nnyo bakuba ebivulu bingi ekiro bakosa stardom yabo okufuna abakyala ate tekyewalika nti ogenda mu kifo Smith agenda mu kifo simanyi kumukola agenze shooting ambagaze oli ajja amwesibeko amwetungeko nga wuzi ate bwakwetungako kitegeeza kuzaala anti tuli bantu tituzaala tuli bantu so that's just a reflection of ebintu bigenda maaso bingi nnyo but abo bafyu betulaba bebasobola okuvaayo. I'm not justifying it naye gobadde okimanyi mbuno ennaku zino waliwo breed y'abakyala nga ye ayagala omuzaalemu. Bw'oyogera bw'otyo nabadde mpita ayita ku social media oli yabadde bano aba mu hotel aba balongoosa naye nga bilioneya yabaddemu nti bilioneya nga bamanyi babaleetera ekitegeera bana abasanyusa nga yagudde ku ke bamaze okukozesa ng'akwata anti ayagala kufuna lubuto mu bilioneya agende aclaiminge child support. So bw'oyogera bw'otyo mba nkufuna kati ate ekyo nakyo kirala kyenjagala okugamba kiriwo ekiti nti no omanyi waliwo breed y'abawala right now nga yajja ku approach nga kyayagala omukyeswa amuzaalemu Smith amuzaalemu ne bw'oba tompadde buyambi nzaala amujagala mwana mulungi si ekyo nga yagamba njagala mwana muggwe ava muggwe nga tamaze kutegeera ngawa nsonga kinti mwana mulungi bingi batira factors. First of all ayinza okugamba Smith bwe naaba njogedde nti n'omwana mu Smith abantu bagenda kugamba okitegedde bwe naaba ngambye muno banna omwana mu kyeswa nti bagenda gakyeswa yasoma alina degrees okitegeera bunyo bwe naaba nzadde mu kyeswa omwana family gyavaamu eyogerwako bwe naaba nzadde mu kyeswa omwana kyeswa kasajja kalungi omwana bane privilege sina privilege kyeswa kasajja kalungi okitegedde ate kasajja musajja mukozi alinamu ogwo omusayi gw'obukozi is ambitious biki so waliwo abakazi abo era njagala okutwala okulabula eri abantu bonna naddala abaliko ko mu kimu light waliwo footage eyo gwolaba